Gwe naye no kwachimeka nene teka abide kusubira mu festival celebrity boxing kwacho festival nga betweteka teka okugenda Entebbe ngagenda okwolekera e London asose kola mwana balita ezowe ali mu kukola abugumamu ali mu kubugumamu oluvanyuma atakwate ekkubo eri mutwale Bulaaya Chimenge Nila nyakumbi baba lero nengera Air Force Masavu ayambadde chifu muongeza nyini zaina muongeleza bundi yagamba tunali wafani bundi aberawo yangamba aberawa ayagamba linnya ki muto champu buda ngama mwekali wa mwe ajja nagamba lero katakune midde gobo kekumba kana kambata kuno kana kambata kibando mulenge dotya ogendo katufu ka outfit atumaze natusalawo omubanda ayorokere Bungereza ayimbira abawagizi be ekyo tukimaze omubanda ali mu kweteekateeka wano asobole okwolekera e Bungereza akuba omuziki omukulu tetwagala kumegga ate tulume tetwagala kumegga ate tulume omubanda ali wano ali mu kweteekateeka agende e Bulaaya akolera abantu be tomanyi kikumba kyokubye esimu yango gina boye sokola bakubyeko kagala kasimbula agenda nawe you want to begin that naye nga toyina kumanya abe wangi eno ennyonyi esoosa ali enyi nenga 27 nkwacho festival joggies Forex Park e Buloba musajja abeeramu Forex Park e Buloba 27 Okay, where are you going? Where are you going? Where are you going? Where are you heading, bro? As you're going to London, what do you expect in London? What are you? Twesize ande kakubuze mu luzungu. Ate twagala okubimba ogwo. Tandika oluzungu sebo. Hey bro, how are you? We are fine. You smart the way I Kibanda, nzechonala okubuuza. Ka perfume kutowe kubye bakayita batya kuba katushita wade. Sawa, ile sawa kana kambata. Ile sawa kumbe bulungi. Soko jitulageko waneno kuba tulabe yakannyo. Are you excited to go to London? Are you excited? Are you excited to go to London? No, kale omubanda amaze netusalawo agenda ayimbira abantu bawagizi be ab'e London mwebale nnyo mwenna abawagidde Alien Skin ab'e London stand by ali mu kujja tuva wano tugenda Bugenzi Entebbe abadde musajja muwuliriza kubanga munnyonnyodde n'awulira bulungi nnyo ensonga zange mba nyina okubeera emabega wa promota era promota abankubidde essimu tambuliddewo ne munnyonnyola bambi muvubuka muwulize baabanga obukwakulizo bwonna bwe yamuwadde yabutuukiriza tewali nsonga lwaki tagenda kuyimbira bantu ne munnyonnyola nakitegeera era bino ebigere bye tuva wano tugenda Ntebbe butereevu ngenda kuvaako ku live katono nja kukomawo ndowooza nga tuli Ntebbe
ennyonyi London standby, abatebe omuzigule tiketi mugule. Ekimenke kigenda kusalako, ekimenke kigenda kusalako. Ono mumumanyi ono gwe mulaba ajja, ono mumumanyi, ono mumumanyi ono sebo yogerako eri abantu bakutegeere. Buli atulaba tuzze kusala mbuzi twekulise Sebo twekulise naye nga tuddawo watuufu simanyi. Sebo tusazeewo levo, tusazeewo kugenda London. Nzize omukulu n'awuliriza nemugamba agenda oyimbire promota kubanga obukwakkulizo byawadde promota bonna butuukiriza era bwe twogerera essaawa zino bwe tuva wano tugenda butereevu ntebe agenda ayimbira abawagizi babe Bulaaya. Omukulu agonze omusajja omukulu manyi ye muyimbi asinga okunjerega mu nsi agenda olesa obukoofiira bwo wano mugambe nze wuuyo naye nga oba gwazzemu omufunza nemunyonyola nemugamba salako kasita respect yamala dde okuweebwa omukulu oli yali agyetaaga omuganda gaabwe omega tetokola ki toluma naye naye okimanyi nti gwesinga okugobererwa mu nsi yonna naddala wane Uganda. Abantu bayinza okuba nti bonna bakutegeera, abantu baliiremu bakutegeera. Omuganda nga tabitekisi naye nga nkwebaza katono mugobe baŋŋamba waali bize notapafominga era MC namusala emitwalo 2 waali bizemu naye nga nkwebaza saapafominga naye era akakadde bakampa nenkalya omukulu ngono oli mujja sebo mu nkwakyo ogenda okukulembera abamu ku ba TikTok abagenda kubeera ne stage yaabwe mu nkwakyo. Stage ziri 3 onaawulira owulira bulungi onaawulira nkwakyo festival. Tukwebaza nnyo neera njagala nkwebaze ku Freedom City bannaaye neewuunya buli TikTok yafuna omukisa ogulinya ku stage nalaba basefuko bajoze kyakala bacumi nga stage teriyo byakugobawo muntu n'omu ekyo kisangawa ba TikTok omuntu anjogerera ku ba TikTok abeera musajja mubi kuba mu making omusajja era nayo pate gyegenda okubakolera mu ambiance awo ba TikTok n'abanadigida nammwe ebyokulya n'okunywa ndowooza mu wiiki emu babbiri mu ambiance awo Friday. Abantu tebamanyi tonna bakweyogerako taata waliwo atamanyi mikisimuzi tufane waliwo yazaaliddwe olwaleero kituufu abadde tamanyi bampita mikisimuzi tufane eyali bba wa Baashi osanga akyali bbaawe naye nga bampita mikisimuzi tufane. Weewaawo omukulu mumulabe. Amiina. Weewaawo tugenze entebe kambasibule tugenze entebe kambasibule.